kiri kitya abakadi ebi abayina kukiikirira gavumenti z'ebitundu mu kibiina kya NUP ne Bobi Wine waakyo nze ngowa NRM eyerunda ku Ssaabakunzi wa DA kambara wegana amagezi ababadde mu NUP oba nakati abeecwacwana ngu timwafunye kaadi ate kuba MP kigenda kusuka naye kambabuulire gwe abadde incumbent bwe bati bakuwadde kaadi eya NUP kubakwatira gaana okirize wali mu 221 wagifuna by mistake. Lwaki? Kubanga baali bawamanta buwamanta kufuna gwe bawa kaadi biseera ebyo. For example, Derek Nyeko owe Makinde East, Makinde West ababimanyi takitadde leero talinze biri kusoma oba kufulumya liste yabafunye kaadi kati yenna avayo n'akaayana agamba ekibiina mukikoze timutuwadde kaadi nze njogera era nebyebibe birino mu NRM kankubuli tosobola kuba munene kusinga ekibiina oba oli mu NRM oba oli mu NUP ate buli kyokola kyonna kulwanyisa oba olaga ngu oli munene ku kibiina engeri gye batakuwadde kaadi tebajja kuwangula constituency eyo gwoba weekubye kankubuulire n'abajja ku independent ne bawangula oluusi ekibiina kibakwatirako naye kugamba baali tibayina nga bwe bamuuli kaadi kubanga waliwo yagiyisawo by interest naye mu butuufu bwenyini baagala gwe kyobalaba ngu osobola kuyitirawo ku kaadi ku independent naye kulogamba ngu ekibiina kyakukwasizaako wadde wajja nga independent n'osigala lenient ku kibiina ekyo. For example nga Kisoro, for example Gundi, Muhammad Nsereko bulijjo yajjanga nga independent Kampala Central ne ku lenient ku NRM otegere ekyo kati gwe yeecwacwana otabaze nga meya w'Egundi ow'Enakawa n'abalala abatafunye kaadi naye oli mu kwecwacwana ngu kati omusajja yakanzeemu nikiraga ngu muli obedda mwagala kaadi kyokka tewali kirala kubanga ogamba oti omuntu ngu wakubise bifaananyi niweewola ne looni n'okubisa posters oli mu mabanja n'osinga ennyumba batanakuwa kaadi how sure are you ngu bwe bakuwa kaadi ojja kuwangula ani yakutuma weekuba ebifaananyi okole posters ate ku banja kitegeeza gwe oba oli mu NRM oba kati tayimu y'aba P7 omwezi tuyingidde gw'aba P7 tuyingidde gw'aba P6 tuyingidde gw'aba P5 tetubasuubira kucacalika tetubasuubira kutwasamira tetubasuubira kuwoggana mwajja mu kintu kye mumanyi tinaawe ekifo okimanyi tokiriiko omu mwajja mu kuvuganya mu kibiina ekyo ng'ekifo kiriko abantu nga 10 ng'okimanyi baagalako omu ate mukyayinayo omukisa gwa wiikisi 2 nga tebannaba vetinga kuba batandika obbavetinga nga 15 kati mukyayinawo wiikisi 2 namba zijjudde muyina omukisa okuva mu kalulu nga bukyali nga tonnatuuka mu vetinga
mukyalina omukisa oguyingira obubiina obulala budf buli eyo bubalinze mitisa edduge nsaniya simanyi bino bidipi bikoze byonna ebibiina bingi biri eyo bibalinze. Muli baddembe okuva mu kalulu ka NUP ne mugenda mu ebyo ebibiina nga bukyali ne mutamalira abasajja budde kubaveetinga. Okitegeera tetwagala muntu wa P7 P6 P5 kujja wano kutwasamira nga bano ababbebi bwe batukoze. Okitegeera katusuubire kuno okwasama kugenda kukoma mu babbebi. Wallahi gwayagala ekifo ky'obwa MP okulaba wano ku internet ng'oyasama. Mwate ebise byammwe tubiwagadde sayidi ne sayidi. Ogenda kuba tolina ky'otugamba. Sirika kasirise kwata bujulizi bwo nga buli kiriya totwasamira ku internet genda wali oteekeyo petition yo. Olinde ebivudde mu petition era osirike oyitewo buyisi. Otherwise tugenda kubaasamira tugenda kubaliisa buli kimu tubabuuze ki ekyabatwalayo nga mumanyi temugenda kukkiriza binavaayo. Tetwagala mutwasamire omulamu mutulaze nti mwaguvaako nadda mwagala bifu mutuuke n'okubanja ekibiina ekitalina buyinza. Buuza ate nze nkoleddekera kati olwo bwe tunawangula obuyinza ogenda kubanja kinga ebibyo wabibanjiza kati temutwasamiramu ebisajjamu ebikulu n'ebikazi. Naye Nambooze yansanya obuyonja muddira.